Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Mjabaliko, nze Nnaalongo Nalubaale, ngasiziddwa wano ku lusozi Kiwamirembe. Ku kizinga Bugaba Ssese. Ssese nabagamba, Ssese ssaza. Tuli eno mu mazzi mu nnyanja mu Lake Victoria. Mu nnyanja yaffe Nalubaale. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga mukutu. Mwebale commentinga, mwebale data, mwebale contributions, mwebale biteese bye birungi. Bali ku mukutu WhatsApp, mwebale olugendo olwo. I'm so proud of you. Kaakati njagadde tutunuulire ensonga y'obubaka. Osanga abantu bangi nnyo nga bagamba nti batambulira ku bubaka. Ekyebuzibwa obubaka kye ki era buvaawa? Ani afuna obubaka? Era ani alina obusobozi obutaputa obubaka? Ffe ng'abantu tulina ensi bbiri ze tuwangaaliramu. Naye ekyewuunyisa, abantu abasinga obungi akugamba nti atambulira ku bubaka, naye nga mu mazima atambulira ku birooto. Kubanga enjawulo wakati w'obubaka n'ebirooto nti ekirooto kijja weebase. Nga weebase oli mu deep sleep n'okiroota. Ate obubaka bujja oli wakati w'okutunula n'okwebaka. Era ebiseera ebisinga buba bumpi ng'era butegeerekeka. Kati osanga omuntu n'akugamba nti nze ntambulira ku bubaka, naye nga mu mazima atambulira ku birooto. Buzibu ki obuli mu kino? Nti ebiseera ebisinga obubaka buno bwe bujja bubeera precise and brief, butegeerekeka kubanga bubaamu instructions. Naye si bantu bangi abafuna obubaka, ate si kya bulijjo okufuna obubaka. Abantu abatuuse ku mutendera okusobola okufuna obubaka si bangi. Eriyo abaazaalibwa nga basobola okubufuna, naye ate era nabo si bangi. Kati abasinga ne babanga mu mazima batambulira ku birooto, ate bo ne babiyita obubaka. Buzibu ki obuli mu kyo? Mu nsi eno kye tuwangaaliramu ey'abantu balamu mwe tuli, naye ate ne mu nsi eri endala ey'emyoyo era mwe tuli. Mu nsi eyo ey'emyoyo tusobola okulaba ebiriyo naddala nga twebase, era bwe tuba tubirabye ffe bye tuyita ebirooto. Mu nsi eyo ey'emyoyo bwe tubeerayo tukola ebisoboka n'ebitasoboka. Eyo gy'olabira ng'obuuka mu bbanga, eyo gy'olabira ng'otambulira ku mazzi, eyo gy'olabira ng'okola ebintu ebyewuunyisa bingi. Naye nga bw'odda mu bulamu buno obwaffe obw'omubiri ng'oba tosobola kubikola. Kale bw'otandika okugamba nze ntambulira ku bubaka, bwe tuzudde nti ate mu mazima tutambulira ku birooto, tulina kye tusanga. Ebirooto bijja gye tuli nga bitusingako mu kutegeera, era byogera nga bitubuulira ebyaliwo, ebiriwo n'ebinaabaawo. Bibaamu okulabula n'endagiriro ez'ebintu eby'enjawulo. Ebirooto omuntu ng'onoobitambulirako weetaaga okuba nga osobola okubitaputa obulungi. Eri abantu abagamba nti nze ntambulira ku bubaka era ne bagamba nti nze bajjajjange baŋŋaana abasawo, kati nemba nga nasigalira kutambulira ku bubaka. Naye nga bw'omugamba nti sooka ompe ku bubaka bwo, agenda kukubuulira birooto. Kati bw'amala okukubuulira ebirooto ebyo n'akulaga nti ate naye yennyini by'azze atambulirako. Nga si bisengeke
kubanga ono ye akuweereza ebirooto, ye asigala akuweereza. Nga mu byo mwe muli ebikulaga ebyayita ebyaliwo, bw'eba nsobi yavaawa. Mu byo mwe muli ebikulaga ebigenda mu maaso kati mu bulamu bwo. Mu byo mwe muli ebigenda okubaawo mu maaso gy'olaga. Wazira ggwe okanya kugamba kimu, nze ntambulira ku birooto, ntambulira ku bubaka. Kati ng'otandika kuvuvunula bubaka bwo mu ngeri zo, jjukira buli lw'okola endagiriro zino ezitambulira mu bubaka, obaako oluggi lw'oggulira. Obaako oluggi lw'oggulira. Buli lw'oggula oluggi oyingira munda. Bw'eba mpuku oyongera kusensera. Ono ajja n'akugamba nti njagala empeta yange, nze kiwanuka. Oba n'ogiroota ng'ogyambadde, oba n'oloota ng'ogigula mu katale. Kati bw'ogiroota n'okugiraba obulabi, kubanga abantu abatambulira ku birooto n'okulaba obulabi ekirooto n'agamba nti naloose ndaba empeta, akeera mu katale kugigula ng'agyambala. Kati bw'amala okugyambala nga jjajja musooka ajja ng'amugamba, omanyi njagala ensumbi yange, ng'agenda agula ensumbi. Kaakati bw'amala okugula ensumbi, jjajja musooka aba agenda ati nga bamaze omumuwa ensumbi, bayisiŋŋanya ne jjajja muwanga. Amugamba nze ebyange abimpadde, genda naawe akuwa ebibyo. Nga yaakugamba njagala muggo, njagala embuukuuli yange, ng'ogigula. Ekisooka ogula ebintu bino tomanyi na lwaki obigula, wazira ogula buki. Ogula buguzi kubanga gw'otambulira ku ki? Ku bubaka. Ogenda okufundikira ng'ennyumba eyali eyiyo efuuse ya bintu bya bajjajjaabo by'otomanyiiko na mutwe na magulu, tomanyi na nsonga lwaki wabigula, wazira gw'owoza kimu ntambulira ku bubaka kye baŋŋamba kyenkola ki? Kyenkola. Tuteekeddwa okukola ebintu bino nga tuli beegendereza. Kiki ekyetaagisa? Ebirooto byetaagako omulungamya. Eriyo abantu b'osanga nga bayomba. Maama nakuwadde obubaka bwange tewabunvuunulidde, kaakati ate na buli bwe nakuwa era nabwo tewabuvuunula. Lwaki? Olw'ensonga ono aleeta ekirooto akireeta nga kiri twisted. Obeera safe nga tokitegedde. Kubanga bw'okitegeera aba akusuubira okukituukiriza. Kati waliwo ebiseera nga tosobola kukituukiriza. Ofunye ekirooto nga kabaka akubanja kijjulo. Ng'ekijjulo ekyo olina emikolo emirala gy'oteekeddwa okukikoleramu. Amakulu nti tosobola na kutuma muntu nti genda onkolera ekijjulo. Oli Dubai, kati oyagala nze nkuvuunulire ekyo ekirooto. Nkugambe nti kabaka ayagala ekijjulo kye, era ku kijjulo ekyo kujja okukolera n'omukolo bwe guti ne bwe guti. Kati awo kabaka ategeere nti otegedde kye yakugambye, amakulu nti abanje. Kati bakuleete nga kaguddeyo ogambe nti ate maama teyannyamba, oba mukitegeera. Kaakati kisingako ebirooto bino ebimu ne tusigala nga tetubitegedde. Naddala ebbanga lye tumala nga tuli mu mbeera etetusobozesa kubaako kye tukola. Era kino nkibakuutira naddala mu abantu abali ebweru. Funa ekitabo, funa pen, wandiika ebirooto. Funa memory card, recording ebirooto ebyo, bikuume bitereke. Omanye nti bw'okomawo bigenda kutunulwamu ng'endagiriro ey'ekkubo ly'ogenda okutambuliramu okusobola okutuukiriza. Naye ate mmwe bannaffe abali wano mbakuutira kwebuuza. Weebuuze. Abaana bakoze ebintu bye baloota ne bafundikira nga beetadde mu kkomera bo bennyini. Aggula luggi n'ayingira olwo n'aluggala
n'alaba olulala n'aluggula n'ayingira n'aluggala okkakana ali munda yeesibiddeyo olw'okuba nti alina endagiro gy'azze agoberera. Etefevaringa ye wazira ng'efevaringa abo abagimuwa. Kubanga gwe sooka weebuuze nina seeki mu birooto bino bye ndoota era mbikontributingako ki? Ye abimpa anjagaliza ki? Anjagaliza ki? Kubanga oli katugeze oyinza okuba nga okola mirimu gyo. Okola mirimu gyo, oli dokita, oli mukuukutivu, ojjanjaba bantu. Kati lubaale natandika okukuwa ebirooto. N'akuleeterawo ekirooto, n'akulaga nga omuguliddeyo effumu, n'oterako n'ekifundikwa. Ebyo byangu nnyo. N'ogenda n'obigula ne babikwambaza. Omutwe ne gukulumaawo n'obimiramira ebiddagala ne gugaana. N'ogenda ne bakugamba nti weetaaga omuge. Omuge ne guluma. Ogenda okulaba otandise okujugumira omukono, n'ofuna obubaka ng'olina omweso. Omweso? Jjajja, nafunye obubaka nga buneetaagisa omweso. Tufune omweso. Nga mufuna mweso. Genda okulaba ng'oli mu kasubi olagula. Bajjajja babanja nnyumba ng'ozimba nnyumba. Ogenda okumala okugizimba nga bakugamba nti anti kati okujjanjaba ogenda kujjanjabira wano mu nnyumba yaffe. Ogenda okudda ku mulimu nga baakugobye. Nga lubaale ayagala otuule wali ojjanjabe. Ebyo byonna bisoboka. Osobola okukola lubaale nga bw'ojjanjaba n'abalwadde bo. Naye ggwe enkola gy'okikuttemu. Okikutte mu ngeri nti ggwe wennyini weetadde mu katuttwa ne weesanga nga weeziyizza vasite eyo. So, kye mbakuutira mubeere beegendereza, mwebuuze, weetegereze, omanye nti kino kye nkola kintwala wa? Kintwala wa? Kati ekyokulabirako ekyangu. Omwana omuwala bw'omutwala n'akola obwa maid, aba atendekebwa ku managinga maka, kulabirira waka. Si bwe guli? Mu bufunze oba omutegekera bufumbo. Naye weebuuza agenda kufumba wa? Waliyo omusajja? Ekyo kiba kyangu. Naye bw'oddira omwana ali mu institute akola civil engineering n'omuleeta akole obwa maid, awo omutendekera kintu kirala nnyo ekyawukana ku ekyo ky'asomeredde. Era ajja kumala okuva mu bwa maid obwo nga interest esinga obunene ayagala kufumbirwa, alyoke afumbire omusajja ajja omugamba saagala kulaba ng'okola, njagala otuule wano. Kati weebuuze kiri kye yasooka okukola kyali kyaki? Kati bwe tulaba nga tunaabeera guided mu bulamu bwaffe, tukkirize okubeera guided. Kubanga nze ndabye abantu bangi nga beetadde mu kkomera lino ery'okugamba nti ntambulira ku birooto, n'afundikira nga n'ebirooto bye byennyini ate birimu n'ebimujerega okubeera ng'ali mu mbeera eyo bw'etyo. Kansubire nti kino mukitegedde bulungi, mwebuuze. Abantu bangi be musobola okwebuuzaako. Nze wendi naye ate n'abalala we bali. Sisuubira nti kimataringa ani gw'obuuza, kubanga at the end of the day naawe osaayansa n'otuulako awo n'ogamba naye tekigaana kwebuuza ku bantu abasukka mu 2. Bwe weebuuza mu bantu abasukka mu 2 katugeze nti 3, kati awo gwe n'obeera wa 4, osobola okujja ne rightful decision okusinziira ku ky'oba owulidde okuva mu bantu abo b'oba weebuuzizzaako. Omuntu gwebuuzaako tateekeddwa kuba nti mukwano gwo. No, ateekeddwa okuba muntu ng'alina ky'amanyi ku zino ensonga. Kale bannange,
Mbaagala nnyo mwongere okwekuumira ku mukutu. Kati mwongere okwekuumira ku mukutu. Era nze nandyagenda obalekerayo ekibuuzo. Singa oloota ng'ogenze n'ekidomola ku luzzi n'osenayo amazzi, kiba kitegeeza ki?